Ssaabasajja Kabaka okuva mu Busiro bakungaanidde ku mbuga enkulu ey'essaza lino Ssentema mu Wakiso okulaga ebintu basobodde okuyiga wamu n'okukola nga babijja mu muwogo ne balwanyisa obwavu n'okukuuma obutonde bw'ensi. Mu bye boolesezza mubaddemu emigaati, cookies, keeki n'ebirala bingi nga bino byonna bikoleddwa okuva mu muwogo. Era wano Minisita w'Ettaka, Obulimi n'Obwegassi Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo asabye abantu okuva mu Buganda okujjanjawaza ekirime kya muwogo. Era kyekintu tukola ku mmwanyi, bw'oba obadde onywa amajaani awaka teekako n'akacupa akalimu kaawa. Bw'oba obadde olya mmere y'amatooke teerako n'omunwe gwa mawogo. Kifuuke bw'oba obadde taata oleeta emigaati ebiri gula gumu. Omugamba omugaati omulala baleete ekiwayi kya mawogo. Oweekitiibwa Nkalubo abategeezezza nti Obwakabaka bwakola omukago n'ekitongole ky'Ebafosa okulaba nga batumbula ekirime kya muwogo kubanga ekirime kino okisanga mu mawanga gonna aga Africa era nga basobola n'okukolamu ebintu ebirala bingi. Bwe tunaafuna abayiiya abasingako tujja kulaba nga tutandise okuggyamu omwenge, tujja kuggyamu sipiriti, tujja kuggyamu sitaaki ali ku mutindo. Oyo panado temumulaba ajjudde mawogo naye nga mulongooseemu. Omwami wa Kabaka alamula essaza ly'e Busiro Ssebwana Charles Kiberu Kisiriiza agambye nti essaza Busiro lyasanyuka nnyo okufuna ekirime kino ekya muwogo kubanga amatooke gaali gaganye. N'olw'ensonga eyo ffe twakizudde nga bannabusiro nti emmere y'amatooke eyinza okutubeerera nzibu tukwate tuli nga bannabuddu okujja kwano ng'ofukiridde naye Busiro asinga amayinja meereere. Twesanga nti emmere gye tulina okutwala ng'emmere enkulu ye muwogo. Muwogo ono gwe tusimbye wano ku ssaza atuyambye okusobola okubeera nga tufulumya ensigo. Wano omukwanaganya w'ekitongole ky'ekibiina ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi mu Africa Dr. Richard Munanga weeyebalizza Obwakabaka olw'engeri gye bukuttemu ekirime kino ekya muwogo. I would like us to give a clap to Ssebwana and his council for not only giving the opportunity to showcase this, but at the same time to thank the Honorable Minister and the Katikiro and the Kabaka for accepting this logic of a Bafosa to be tested in this kingdom. Era wano abakungu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebyamaguzi mu ggwanga Uganda National Bureau of Standards we basiimidde omutindo gw'ebintu ebikolebwa mu muwogo. Ffe nga UNBS tubalaze nti tusobola okujja ne tubayamba mu nsonga z'omutindo. Mu kiseera kino ekirime kya muwogo wamu n'okwongera ku mutindo bikyali mu ssaza ly'e Busiro wamu ne Kyaggwe era ng'Obwakabaka buyambibwako ekitongole ky'Ebafosa okutumbula ekirime kino.